omukama mulungi era anzikalizza bulungi wano mu programu olutindo nange nkulamusizzaako nnyo musajja wa Kabaka Birime Matofu munnakalungo w'ensonga nzikalidde era nkwebaza kubanga otambula naffe emisana ekiro ku makya mu ttuntu naffe obweyamu bwaffe baweereza obuteebalira ate mu buyiiya ne mu bukugu olutindo lunyambusizza ku lusozi Nsambya ku nsonga z'abaana abeetaaga okuyambibwako nabo beeyagalire mu Uganda nga bannayuganda abalala. Abaana bano abalina ebibasoomooza ebingi ebimu ebiviira ddala mu maka gaabwe ebimu ku bazadde baabwe n'ebirala bwe bityo era ku mulamwa gwennyini ogugamba we walk for babies nina abakulu okuva mu Nsambya Babies Home era ekibaleese si kirala okutambula kw'abaana okulaba engeri gye tusonda essente n'okufuna obuyambi okulaba abaana bano bwe baba mu bulamu obusinga ku bwe balimu kwa Lwamukaaga luno. N'olw'ensonga eyo nyina mwannyinaze wano Nakasozi Flavia ono nno social worker era naye akola mu baana abo aba Nsambya Babies Home. Tatambudde eka nga bulijjo Sister Maria Teddy Nakyanzi ono nga ye administrator naye ndi naye wano. Ekibaleese si kirala kutubulira nteekateeka zituuseewa naye mu byonna kabasooke bababuuzeeko ate batubulire enteekateeka bwe ziri kaakano. Sister oli butere ku telefayina essebo nsookera kuggwa essebo wakatyaziza tukulamusizza nnyo era twebaza okutwaniza obulungi ne bannaffe abali eyo abatulaba tusanyuse nnyo okulaba nga mutulaba ku budde buno ffe abava mu kitongole eky'abaana Ensambya Babies Home tubalamusizza nnyo era tubagaliza okutulaba obulungi n'okuwuliriza obulungi ensonga gye tugenda okwogerako. Weewaawo mwannyinaze Flavia wanjise oli buterevu ku telefayina. Nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku olwaleero abalabi baffe aba BBS telefayina tubeebaza nnyo olw'okwekuumira ku timbe lwaffe olwa BBS. Erinnya nze Flavia Nakasozi ndi social worker mu kitongole kya Nsambya Babies Home nate era tuze ku mulamwa ogw'okutambula ku lw'abaana abali mu kitongole kyaffe. Tweyanziza nnyo se. Ovunaanyizibwa ku ki mu Nsambya Babies Home? Mbunaanyizibwa kuyingiza n'okufulumya abaana nga nkolagana ne police ne probation officers oba omukugu ku ludda lwa gavumenti akola ku nsonga z'abaana n'amaka. Batuula ku divisions wano mu Kampala bwe tugenda wabweru wa Kampala babeera ku municipalities babeera ku districts naye nga bakola ku nsonga z'abaana n'amaka then ne department y'abaana ku poliisi. Bwevunaanyizibwawo yesebu empapula zonna ez'abaana gw'oziteekateeka yesebu oluvannyuma n'ozitwalira adimini yesebu weewaawo sister enteekateeka yo ennaku twazuuliranga ez'emyezi era mu butuufu nezifuuka eza wiiki era kakati tubalira ku ngalo n'engalo tezikyawera si Lwamukaaga luno lwero lwennyini 26 era kyekituleese ssebo kubanga ennaku tulaba ziweddeyo naye ng'ate abantu baffe tulina obbategeeza okwongera obbalambululira omukolo nga bagenda okubeera ate n'okubakoowoola mwongere okubeera nga mutwegattako mu ngeri yonna mu nnaku zino ezisigaddeyo ate n'oluvannyuma ne bwe tuba tumaze okutambula era bujja kwongera obbakoowoola mubeere nga mutambulira wamu naffe mu mulimu guno ogw'okulabirira abaana. Ekitongole nga bwe tubategeeza bulijjo kiyitibwa Child Welfare and Adoption Society Kampala Archdiocese omuli ennyumba ez'enjawulo ezirabirira abaana abo nga Nsambya Babies Home y'emu ku zo era nga yeetookerwako abato ddala abato okuva ku ssaawa obusaawa ddakiika kumpi baleese awo baleese nga bwe walaba bato bwe batyo bambi okugenda ku myaka 5 kitundu awo bwe batuuka awo ku myaka egyo tuba tubaweereza bannaffe ab'Ekankobe Children's Home nabo ne bongerako omulimu naye nga tufuba nnyo okulaba nti omwana ono ate takulira mu home kutuuka agenda Kankobe ku myaka egyo waakiri afuna omukisa agenda akulira mu bantu baabwe b'Oluganda gwe mulimu ogwo ogwenjogeddeko mukyala Flavia social worker Nakasozi gyayogeddeko gwakolako ennyo mu kunoonyereza
mu kugenda okuzzaayo kale process mpanvuko era bayita mu mitendera mingi naye ng'ekikulu kyabyo tosobola bikola nga toyinaawo nsimbi n'emu obuvujjirizi butereevu kati bibebi ebyo byennengera boys and girls essebo balinga bali mu uniform y'essomero kakati eyo uniform yaffe naffe tulina uniform yaffe yansambya babies home yeyo yennyini gyolaba munaye kubanga tomanya kati bwondaba nawe osobola okumanya ti bano baabwa naffe tuli smart nabeebwanda manya nti bewaffe bwanda vira mali naffe tuli smart nga bwe mutulaba abaana baffe tugezako okulabirira ddala ng'omwana abeera nga bw'abeera awaka awalala ng'alina bazadde be tetukkiriza mulundi nagumuga nti omwana yekubagiza tinganze sina muzadde naye lwala kubeera wadde tufuba nnyo era kisigala nga institution oba ekitongole kisigala kitongole si waka w'abazadde maama na taata ekyokulaba nga tufuba nnyo okulaba wadde tunoonya tutya ensimbi nga bwe tugenda kati okutambula ekigendererwa kyaffe baddeyo nabo bafune omukisa nga mwabali ebyo bannange nga muli ne bakadde bammwe kiba kirungi nnyo okulaba nga okuze n'abakadde weewaawo kati yekyalitewooko eyo sebo Flavia wanjisebo bukedde bulungi ku lw'omukaaga omukama abugjeeko eddiba gwe social worker ne bino obikwanaganya ddala otuuseewa mu nteekateeka sisita ntanatuwa program olunaku olwo ffenna tubeesunze tuteeseteese bulungi tukyatunda ebintu ebyo ebinatuyambako okulaba nga tukunganya ensimbi zetwetaaga kubanga kumpi t-shirt ye tiketi ekuyingiza ku mukolo ogwo katuba twetaaga buli omu yenna anaabeerawo beeyesunga olunaku luno abeere ng'asobola okubeera smart nganze bwendi kati we walk for babies ng'oyambadde omujoozi guno era ye tiketi ddala ekuyingiza enteekateeka ziri ku komerero oba tuli mu nnaku zaffe ezisembayo twagala okwebaza abantu bonna abavuddeyo okutweyungako ebitongole ebyenjawulo Centenary banka yaffe esobodde okutweyungako MTN Momo batweyunzeeko Four Ways Group of Companies mwami owekitiibwa Muhammad Toban tuli naye atwagala nnyo aba Pax Insurance Moviti abamoviti nabo tuli nabo bonna bavudde ne bongera okulaga abaana baffe bano mukwano era bw'oba tonnafuna t-shirt yo egenda okuyingiza ku lunaku olwo tusaba nti tuli mu nnaku tubulayo ennaku kumpi 3-4 zokka bwe ziti era tusaba mwenna mujje abaana bajja kubeerawo mulabe ku baana betulabirira mulabe ku basista ku bakozi bonna ababeera mu kitongole mwongere okumanya biki ebikwata ku Child Welfare and Adoption Society weewaawo esebo sister ekisooka we work for babies ani mutambuzo omukulu ffenna tuli bakulu mu myaka obuvunanyizibwa obw'enjawulo naye wabaawo omutambuzo omukulu ow'omwaka guno 2025 mukyala ku luno maama mukyala Mrs. Sarah Bateta Okwi Chief Finance Officer owa MTN Momo ne MTN tuli nabo abo era be batambuza abakulu naye nga batambula abakulu naye ate waliwo n'abalala ababegaseeko kati omugenyi omukulu ye Mr. Fabian Kasate wa Centenary Bank ate nga tulinayo ne Chief Fundraiser omukunzi omukulu ensimbi era twagambye katutuukire ddala kwasingirayo ddala wa banka Governor wa Bank of Uganda kakati abo tuli nabo naye Archbishop olaba ye yatugulirawo n'okutambula yatongoza era yagenda okusimbula Ssaabasumba twagala omwebaza kuba tuli naye bambi okuva bbanga lyonna abakulu ab'enjawulo tujja kuba nabo n'abalala naye nga njagala okwebaza bannange BBS Telefina ne CBS mulimu guno tuli nabo nnyo ate twatandika nabo okuva dda nga eddoboozi lyaffe mulitwala eri abantu era ye yaffe Telefina yaffe mbutuufu yaffe yennyini era twebaza nnyo okubeera nti nno tuli nammwe buli kaseera okulaba nga tuyamba abaana bano okulaba nga tebakulira mu kitongole ate nga bafuna ebyo ebyetaagisa okuba beesaawo obulungi kakati
program bukedde bulungi omukama bukeseza nga bukakkamu era tuli mu kusaba Katonda enkuba ndooza ajja kugireka kuba buli gyabadde akola kyagireka olwo lunaku wakineekera nga tumaze namini netonya nga tumaze olunaku ddulu wa mukaaga luno leero si lwakubiri bw'omala olwokusatu olw'enkya n'olwokuna n'olwokutaano kakati ku lw'omukaaga luno lwennyini ewatali gamba lulala tugenda kutandikira ku Kampala Railway Grounds walinga ku Victoria University oba webafunira driving permit banaita ogenda ewalala bamululi bagenda eri ku layini ya railway gundi gyeyita gaali y'omuka gyeyita nedda awo mu kibangiriza we kiri mu Kampala eno yennyini mu Kampala we tutandikira ku ssaawa 3 naye nsaba mujje essaawa 2 mubeere nga weemuli tutandike warm up tubeere kubajja kubeerawo batukozesa bulungi okubeera nga tutambula ebinywa bimaze okukola ki okunywera nga siga nti tenze nga nkoye tubugumyo ebinywa n'omubiri kyekyo ekigambo ekituufu bwe tunaamala ssaawa 3 zennyini tusimbulwe abakulu abo benjogeddeko ne Archbishop tusimbulwe then tusobole okutambula bandi tulirina abapoliisi tubeebaza tubeera nabo bulijjo Uganda Police n'aba prisons nabo tubeera nabo mu kutambula okwo tugende mu Kampala Road paka ku bitaala bya Jinja Road wali eri tuwete tudde ku mukwano tutambule tugende ku Arena tutambule tugende ku Nsambya Babies Hall awo tusubira tujja kutuukawo ssaawa ndoza 4 kitundu era bwe tebuyise tetukoowanya abantu bayinza nga nti binakooya ate abamu bagamba ye nga katono tubadde tukyayagala okutambula era babies tewona obakooya kakati bwe tunatuuka gali ku Nsambya tujja baaniza bulungi awokutula weewali buli kimu ekiri amazzi twebaza bannange Crown Beverages aba Pepsi bo bakikoze amazzi batuwadde tugayina bulungi nnyo Nivana era tuyagala okumwebaza ssebo mukulu oyo mukulu Amos Nzei atuvugiridde mu mazzi ne soda bonna banaabeerawo tujja kuba bulungi kakati then tuyoke tutandike okulaba tujja kubawo ne speeches ntono nnyo bana abakulu benjogeddeko abo ekikulu obeera okulira naye era okulira nobeera okukulira ne mu ssente okulira bajja kuweebwa omukisa okubaako kye boogera n'okuwaayo ne bannaffe bonna banaaba bazze kubanga omukolo gwa kukuŋŋaanya nsimbi tujja kuwa omukisa abantu babe nga bawaayo ekyo kye bawaayo n'ebintu ebikalu ebyenjawulo naye tetujja bakooya nnyo gamba nti batugenda mu ssaawa 7 meka naye dda ssaawa 6 twagala tube nga twabuse nga tumaze kati ssebo gwe mukulu omukolo obimanyi bulungi ssaawa bwezi temubeera mu mikolo ekituufu tetwagala nnyo kugamba abantu nti omukolo gwange gwansubye ate nga ndi mu byansambya nedda tugenda kwanguwa batamangu bagende kuvunaanyizibwa obulala ssebo sister T-shirt Flavia yagambye ticket T-shirt era T-shirt yennyini ngeyo gyayambadde banaitoleeta enkadde ojja kuzambala oba enkeera naye ku olwo tulina ate empya kati era kati ng'oledde tuzitunda zinaatera okuggwawo bwenyinza okugamba kuba ebifo ebimu bye tubadde tulanga nga tutandika we twajjira twalanga ebifo bingi nnyo naye kati ate bikendedde olwokubeera ntino kakati wali Nsambya Babies omwe waffe woba ojja ozisanga weeziri tosobola buzibulwawo ku Kabana Sisters Pharmacy ku Centenary Bank wali ekawoko nazo weeziri ku Lwentebe ebugonga ku parish Father Mpanju zikyaliyo nayo ku Chadwell Fair Guest House ekamwokya nawo zikyaliwo kati ne Christ the King wano Kampala wali Christ the King Church buli otumala emisa tubeerawo ku makya ne ku ssaawa 7 ne misa endala kati tewakyaliyo za Sunday naye neze Sunday tubadde tubeerawo kakati mujje ne ssente zammwe oba omaze okusoma ne bwoba toze kusoma ng'oyitawo osobola okugifuna mu bifo ebyo kakati ennamba z'essimu zendaba wansi wali ennamba z'essimu ezo kuba waliwo olyaga nti kampereza omwana wa bodo tuweeyo 4 tuweeyo 5 era bw'okuba ku eyo ssimu nga bw'ogiraba era njajja ogera eri 0772 62 15 87 ne 0701 62 15 87 eyo osobola tegeragana nesimu wokubye nomanya nti T-shirt kanjino ne wano bamugintere wano n'ogifuna ne bwoba oyagala kuwaako buyambi kubanga
engeri gye tunoonya obuyambi oyinza obutagula t-shirt naye ate n'owaayo obuyambi ku lw'abaana bano abatalina mwasirizi nga bwe mubalabye baana gye bali bo neggulo twafunye kito bwe kiti toyinza ne wiiki ndooza tewera naye kati tulina obbalabirira obulungi nga tuli nabo ate n'okulaba nga badda mu bantu oba mu community ewotakulira mu ki mu home weewaawo Sebu. Oli ku BBS Telefine ndina abakulu bano okuva mu Nsambya Babies Home abanga okutambula okuyamba abaana. It is a fundraising day. 26 ku Lwomukaaga luno. Kakati no sister munno akutumidde. Ali atya Sebu. Sister wa St. Teresa Primary School e Bwanda. Bambi. Sister administrator, Sister Nasiwa. Nabo bali ku mulimu. Bali ku mulimu emyaka 10. Emyaka 10 tegiwezeka. Ejesomero. Fe tulina 5 mu 6. Myaka 10. Ennaku z'omwezi nga 10. August. Bye bikujjuko era nti abeesunga mwenna. Nze nja kubeerayo eri waffe Kalungu. Era gw'olina okubeerayo butuufu. Naye kale. Naffe Katonda kumusabe asobozese naye n'obasabira essaala. Buli kimu kitambule bulungi. Weewaawo. Sebu. Social worker. Atali mu t-shirt tugambe nti oyo tali naffe ajjidde ku birala. Buli omu yenna ali naffe kasita ojja nga ekigendererwa kyakuyamba abaana. Sisita nga bw'ayogedde. Kuba nti kaadi ey'obuntu bulamu yandibadde t-shirt. Kaadi okulaga nti mpagidde. Naye oli nyinza okuba nga ebiri ekitundu sigisobola oba ogumu ekitundu sigusobola. Ninayo omutwalo gwange. Nayo enkota yange ey'ettooke nalima ettooke wali ewaffe Kawuku ku Entebbe. Njagala okugireeta ku olwo. Naawe okkirizibwa. Akawunga, sukaali, abasuubuzi. Kyonna ekyokukozesa. Social worker toyina abasuubuzi bookoonako booga nti bagundi traders mutuddukirira abaana b'eggwanga. Abasuubuzi mwenna tubayise mwenna abali mu kikuubo abali mu owino mu ggwanga lyonna mwenna tubayise mujje mutukwasizeeko ku mulimo guno ogw'okuyamba abaana. Ensimbi ezigenda okuvaamu mu mulimo guno zigenda kutuyambako ku bujjanjabi okunoonyereza ku maka g'abaana bano abaana ababeera bazze emikono gyaffe abasinga tubeera tetumanyi bazadde baabwe naye twagala tubalange mu mawulire twagala tutambule tutegeere wa we baava oba abantu baabwe gye bali olwo tusobole okubaza mu maka gano gasobole okubayamba okubakuza ezo ensimbi ezo ze tunoonya then n'okunoonya abantu abayinza okubazaala abantu ab'ekisa nga si baana baabwe ba muntu mbwe naye nga basobola okuvaayo n'omutima ogw'omulungi be tuyita ba foster and adoptive parents. Kaakati bannange abaana bebyo birengera byetaaga obugoye byetaaga eby'abaana amata bannanga amata abasuubuzi abalina omutima ogwo n'oleeta bingi n'oga nti bino kampeerezeeko ensambya abaana bibebi byetaaga katolengera birimu ovulo zikaddiwa obudde bwa mpewo balina obbakyusa amakampuni agakola pampa abakola nkugambe buli kintu wali ffe tuba tukyetaaga bikone kukuga byoga nti banga oyinza n'okugamba nti kati bana abasiiga bayinza okugamba ngende ensiige gwakiri Babies Home ekole kirabike bulungi ndaba egizeegizeemu kangende ensiige wakiri nze mpeeyo kino okulwange abalangi ne bajja ne batuwa langi oba ne basiiga n'okusiiga oli ayinza okugamba nze sitowa zange zirimu obuwunga bungi mulimu sukaali mulimu omuceere nogakamba weeyo wakiri obusawo bwe buti basobola okuba ku kibakola oba byakwebika amata ga Cow and Gate number 1 twagala kwebaza ba Momo n'Omutien batuwagidde twagala okubebaza n'abalaba Friends of Nsambya Babies Home nabo bageza bafuba naye namwe mwenna buli omu abatuyamba tubebaza ate nga twongera obbakowoola n'ebintu ebikalu ebyo oyinza okusasula ku masannyalaze oyinza okugula amazzi oyinza okuleeta enku kwegamba buli kimu tukyetaaga ekyetaagisa nga bw'obeera mu makaago ng'otwala omulimu gw'okukulembera abantu oba obbalabirira babeere bulungi era tubakoowoola bannange. Flavia mu ddakiika emu ng'owumbawumba ne sisita afundikira era naye mu ddakiika emu kulw'ensonga y'olwomukaaga eno nga 26 twagala okwongera okubakubiriza t-shirts zikyaliwo tusaba tugule t-shirts twongere okuwagira omulimu guno ogw'okulabirira abaana mu kitongole kyaffe ekya Nsambya Babies Home asista nga bw'asomye ebifo ebyo eby'enjawulo osobola okukuba ku namba z'essimu ne tumanya wawooli ne twongera okutegeeza wawoyinza okujja t-shirt eno
twongera okwebaza mwe n'abavuddeyo kuwagira omulimo guno banaye tetukoowa omulimo gwa Bwakatonda ne Katonda yennyini agamba nti nali siina wensula nonnyamba siina kyakwambala nonnyamba kati omulimo gwe guno gwennyini ate twongera okukubiriza abazadde bannaayo okwongera okubeera ab'obuvunaanyizibwa naffe ffenna we tubeera mu bitundu byaffe eby'enjawulo yongera okubeera obuvunaanyizibwa eri omwana wo ate n'okufaayo kubanga abaana bonna abali mu Nsambya Babies Home bazze olw'okuba wabaddewo omuntu oyo afuddeyo okulaba nti omwana atulugunyizibwa omwana yalekeddwa kasasiro omwana yalekeddwa ku luguudo n'asobola okumuzingazinga n'amutwala ku poliisi oba n'amutwala mu b'obuyinza banaye mujje tubeereyo nga 26 lwa mukaaga luno tetulinayo lwa mukaaga lulala lwe luno oluddako tusaba mujje tutambule tunyumirwe Uganda Police Band ekitukolera bulijjo era tujja kunyumirwa. Wow. Sister mudakiika emu n'ekito. Dakiika emu njagala kwebaza nnyo ssebo budde mutuwadde anebaza BBS abakulu mwenna bannaffe batuwa omukisa guno okubeerako wano twagala okubeebaza mwenna era nanyange nnyongera kukowoola abantu bakatonda mwenna gye muli buli omu tekisosola nti oba muki oyinza oganalabye basisita ndowooza basisita bebagenda ffenna buli muntu oba musiraamu mpolositante mukatuliki mulokole buli omu kubanga omwana waffenna tetusosola nti obaani kakati bannaffe tubalindiridde ku lw'omukaaga luno nga 26 ssaawa 3 wali ku Kampala Railway Grounds mujje nga bukyali ssaawa 2 tutambule Archbishop ajja tusimbula tutambule tutuuke ku Nsambya ate buli omu alina kyaleese tujja kumwaniriza n'okumwebaza saba Katonda abaddizeewo mwenna batuyamba era Omukama abatwere nnyo omukisa mwenna tubatumidde betukola nabo mu Chadwell Fair ate n'abalala basisters bannanga ab'Eggogonya mbatumira nnyo ate n'abannanga ab'Empigi gye nzaalibwa Mukama abakuume. Wow. Let's walk for babies this Saturday tuva wali ku Railway Ground. Wali wansaawa mugenda okutuuka ku Kyambwa ku National Theatre ekibangiriza ekyo kibeeramu oluusi aba crafts mu weekend. Let's go and walk for babies. Zino malayika bannange tukwatizeeko abaana bano nabo Bannayuganda. Omukama abasobozesa Ssaabasajja Kabaka awangaale.